Mu myaka gy'ekinaana Pulezidenti w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni bwe yali akyali mu yeekera era bw'atyo ng'agezaako okuyingira ekibuga Kampala okuwamba obukulembeze bw'eggwanga Uganda, yasalako omugga Katonga nga tewali mmotoka eyingira kibuga, tewali mmotoka ekifuluma. Bwe biti eby'entambula ne bisannyalala mu biseera ebyo, wabula munnange olunaku olwaleero si bwe gubadde ku mugga Katonga. Leero tebadde mmundu nti yeesazizzaako omugga guno, wabula gabadde mataba anti gubimbye ne gubooga. Wano abatambuze ababadde ku ŋŋendo ez'enjawulo, abavuzi b'ebidduka kw'ossa n'ab'ebigere bonna bakonkomalidde mu kifo kino oluvannyuma lw'abakuumaddembe okusalawo okuyimiriza entambula zonna okusobola okutaasa obulamu bw'abantu. Wakati mu mbeera eyo emmotoka nnyingi zirabiddwako nga zisiraanidde mu kifo kino nga tewali esobola kudda mabega yadde okugenda mu maaso. Twogeddeko n'abavuzi b'ebidduka bino ne batubuulira nga bwe basobeddwa ekane mu kibira, kale ng'ekyokukola tebalina ate nga n'ekyokulya bakikonga lusu. Try and reverse behind to see whether we can get something to eat. That's the challenge we have in here. Kola bitabuseko tewali kyakulya, tuli mu mbeera nfunzibu. Amazzi ogalaba gayongera mu kiseera. Bano ekituufu bibadde bibasobedde nga tebamanyiddwa we banaaviirawo, anti embeera nga yeeyongera kutabuka, ng'amazzi geeyongera bweyongezi buli kaseera ate ku misinde egya yiriyiri. Bo ab'ebyokwerinda bakola butaweera okutangira abantu okumala gasala Katonga era bakira bataddewo emiguwa egitangira abantu okusala. Abakulembeze be twogeddeko nabo basabye abantu okubeera obulindaala, wabula era baliko obweraliikirivu bwe balaze nga bagamba nti abantu baabwe baakuyita mu kusoomoozebwa okutagambika anti n'ekyokulya tebakyasobola kukifuna, bizinensi tezitambula ziziŋŋamye, abalwadde abagenda mu malwaliro okuli Nkozi ssaako n'Eggombe nabo tebakyasobola kusala. Tusiranidde waneene ekayabo n'abatakisi tebalimu yadde ekisa, omusajja ajjako sente nga tebalina kirebe paka wano omutwalo mulamba. Emirimu gikyesibeera okuleka asobola okutambuza ebigere yekka yasoboka okudda eri ku kibuga sayidirayo ku kibuga yewakyali walunguka, naye wano wonna amazzi mayitirivu boosi. Mazzi mangi era tusaba gavumenti etuyambe. Bijja okuba tulaba amazzi Katonga n'abagula kubala ekitundu naye nga kino ekiriwo olwaleero teri yabadde akisuubira kiguddewo, naye ndowooza kivudde ku nkuba ennyingi n'emigo emingi egireeta amazzi okuyiwa ku mugga gwaffe guno gwa Katonga. We tuviiridde mu kifo kino ng'embeera ekyali ya bunkenke nga ne poliisi etandise okugobagana n'abatuuze ssaako n'abatambuze ababadde batandise okukola effujjo nga bagezaako okunyagulula emmaali y'abantu ku mamotoka. Sarah Nduhukire ono nga yavunaanyizibwa ku bidduka okuva mu kitongole kya UNRA ategeezezza nti basazeewo okukyusa entambula era wanaasabye abavuzi b'ebidduka okuwetera ku ssundiro ly'amafuta Empigi erya Total bayite mu ttawuni y'Empigi beeyongereyo e Kanoni gye baneegattira ku luguudo olugenda e Ssembabule. Listen to them and comply. There is a better route instead of you risking your life to go through Katonga. It is very risky. The water levels is very high. So we are kindly cautioning you to use the alternative routes from Kampala. You reach Mpigi and then you take an Nsembabule road and then somehow you rejoin Masaka road. Omugga Katonga gubadde guludde ebbanga nga tegubimba, wabula olwannamutikkwa w'enkuba afudde embentakera omugga guno guzzeemu okubimba ne gukyusa ebyafaayo byagwo.